ekyawandiikiddwa minisitule y'ensonga ez'ebweru ekiganya okuzza obuggya olukusa olukkiriza ekitongole ky'amawanga amagatte eky'eddembe ly'obuntu okubeera wano. Bino byerayikiza abakwatibwako naddala bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya ku bikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu ebigenda okweyongera mu ggwanga. Tiwaliwo omuntu omu wano Munnayuganda naye bwe baali asiba abantu ng'amanyi ye tebayinza musiba. Ne lwe yagendako eruzira lwe yategeera nti waliyo ebyetaagisa. N'ekyo ekibiina ky'amawanga amagatte kiggala. You are committing suicide. Uganda bwe beesazizaamu enkolagana n'amawanga gonna ageegattira mu mukago ogwa UN kitegeeza nti eyisizza olugaayo mu ddembe ly'obuntu era tekyassa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Era buli Munnayuganda waali olina okunywera. Bwe liba eddembe ly'obuntu libadde lityoboola ebitundu 10 nga bwe libadde kati ligenda kuba ebitundu 5 ku 10. Embeera egenda kwongera kuba nzibu nnyo n'okusinga Bannayuganda gye baali balabye. Nze mbitaneewuunyisa nti ne Office of the United Nations for Human Rights nti naye agiggadde yalwawo bulwi. Omubaka wa America mu Uganda Natalie E. Brown bw'abadde ku mukolo gw'okunnyonnyola ebituukiddwako ekitebe kya America mu Uganda mu mwaka guno ategeezezza ng'essuubi ery'eggwanga eritawa ddembe ly'abuntu kitiibwa okukulaakulana bwe kibeera ekizibu. That's something that we advocate for around the world. Here in Uganda, and it's something that we continue to address in our own country, in the United States, and we raise these issues because our experience tells us how important they are for people to be healthy, for people to have access to health care, access to education, for economies to grow, government institutions and the people who work for governments and members of the community have to respect the human rights of their fellow citizens. Ono tayawukanye ku President wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu asizidde mu bitundu by'e Mubende n'ategeeza nga kazito ke batadde ku gavumenti ya kuno ku bikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu beeviiriddeko ekitongole kino okugobwa kuno. Obudde bonna enzikiza ekwata nnyo nga banaatera okukya. Banakyemalira bonna bakola bino ebintu nga banaatera okugenda. Bino Museveni si yasoose bikola, Amini yabikola naye yagenda. Era obubonero bwonna bulaga Museveni byakola nga takyalinayo lugendo. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga mu lukungaana lwa bannamawulire ku Paalamenti ategeezezza nti kano kakodyo ka gavumenti okwongera okutulugunya abagivuganya. Paalamenti bw'eneddamu katulina minisita w'ensonga z'ebweru ajja atubuulire obanga yeegasse ku kaaliigi aka Afghanistan ne North Korea. Amawanga agatwalanga eddembe ly'obuntu ensonga etaliimu makulu. Nga tumanyi bulungi nti ate obutemu obw'ekyeyonenere nga bukolebwa ebitongole bikuuma ddembe n'ekiwamba abantu kyagenda mu maaso mu Uganda. Naye tetuli beerabize, tumanyi bulungi omulimu ofisi eno gwe yazigyekola ddala mu 2021 akalulu akaalimu obubbi nga kaakaggwa okutemula abantu okwaliwo nga kikanaba kubeerawo n'oluvannyuma n'ekiwamba abantu n'omulimu ogwekoze okulaba nti abamu ku batemu bano n'abetali mu kuwamba abantu bateekebwa mu ttooki y'ensi yonna n'abamu nga bateekebwako envumbo z'okutambula n'ebyabwe ndowooza bali mu gyesasuza. Kyokka ono agamba nti bino tebigenda kubayigula ttama ng'oludda oluvuganya naddala mu kiseera nga kino ng'abantu abawambibwa abatulugunyizibwa beeyongera enkya n'eggulo newankubadde nga bakwatibwako bakyafuuse kyesirikidde. Munnamateeka Luyimbazi Nalukoola